Okay, nabuli kati abantu bangi nnyo bakyatambuza video oba bakyayogera ku kifo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yasuze. Oyabadde aba mu district ye Pakwach ng'ayolekera district ye Madi Okollo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluvannyuma ye ne ttiimu ye okulemererwa okufuna ekifo we bandibadde bateeka oluba beeteeketeeke okutalagga ebitundu ebiddako nga nebbi. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform yafuniddwa akafo we yasobodde okuba nga yeebaka. Now Fred Lumbuye Kajuli ate ayina ebikusike oba ebipya bewandibadde omanya ku nsonga eyabadde olunaku lw'ejjo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president we yabadde mu district ye Madi Okollo. Don't just watch, please share the video, subscribe and tap the notification bell. Lumbuye, bye. Wabula ba complainant buli omwe ayimirira mu kasenge ke wakolera video kubanga wiringi baya wali system yo genda mu kalwa ka amazima takaagala akimanyi nti he can compromise the people because they are poor ajjaneseraga ozitwala bato zitwala. So yeyo banange president ali mu trail information nje wawadde eno video eri crucial nnyo mu gitambuze bwesoka kuwa nombanje ona mukama bankomere tudde tugobere campaign trail. President we yasuze mu alabye mu Serena ebyabadde byonna mu abirabye we yasuze bwe tubagamba nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka mudda mu kuseka bwe tubagamba abantu bajja mu Kampala tebaagala kuvaayo mudda mu kuseka. Imagine bwebanga ye best hotel yabaddewo mu katundu omuntu bwajja Kampala asobola okuvaayo. Nkubuuza president we yasuze bwebanga yabadde best hotel wa best room or best lodge nga ye mu katundu ako omuntu bwajja Kampala asobola okuvaayo. Bulijjo mwebuuza lwaki abantu tebaagala kuva mu Kampala because gye bava wabi si wabi nti baagala wabeere wabi. No, those people were neglected. Those people were neglected by the system. Enkya bwe nabanzize ngenda kola program ng'esinzira ku video abasajja abalaba gye mwalabye ejjo maama we ng'afudde ngenda banyumiza story mujja tegeera ensi kyeki. Enkya video ngenda okola egenda kubesinga kuri yo story nga besinga ku video abasajja abalaba gye yafulumiza byabagambye nti yafulumiza milioni 6 eza euro teziri milioni 2. No, sente nyingi zingira ku milioni 15 plus. Yabadde anoonya mutima gwa maama we w'emyaka 8 asobola okubanga waali kati gwe kafenyere bbuga lya RBC ng'olina body organ failure nga n'omwezi tosuza kakadde. Will you manage the situation in Uganda? Oli basajja balaba yakugambye spendinze milioni 6 eza euro nene kigaana nenga that was a big lie. Information engineer ganti spendinze milioni suka mu 2 eza euro bamuferedde South Africa bamuferedde UK bamuferedde Germany. Nchiddamu basajja balaba takulimba tiyagadde babulya facts bamuferedde South Africa bamuferedde Bungereza bamuferedde Germany sente eziri mu bukadde bwa euro obusukka mu 10 plus olwa maama we. Kati njala kubuuza gwe mwannyinaze kanananse kapaapaali ali ku TikTok atasobola kwogera ku nsonga za ggwanga quality system osobola okufuna milioni 6 eza euro okujjanjaba maama wo. He said 22 million euro yabalimbi sente empitivu ze bamufeze. Nkubuuza kyali wange olina sente senga omwana oba mukazi omukwano gwo afuna ekimu ku kizibu ekyo oli ku TikTok oyasaamiridde oyogera ebintu by'ekisiru nga health system Uganda nfu naye ng'osasula omusolo wadde toyina tini namba buli kintu kyonna ky'ogula oba osasulidde omusolo sente ezo ziragawa. Muŋŋambira abavubuka abira ku TikTok
okudda mu kebera amabina obina bw'abakyala okuzina challenge biki tuli muri yo life kati era teyagenda bogera bigambo bino mwe mulina biyogera fe tubayambako buyambi ate teri kinomanga nkuusiri etayina wadde ekijiko ky'ettaka etayina wadde wekalubanga ekyapangisa nga n'abaana tebasoma tayina na mulimu wabula state emu obusente okujja okwasamira ku misleading abantu mbuze siri mu politics tankwatako nga bwalwala wana akataago oba alwadde syphilis oba gonorrhea oba afunye mukenenya ng'empeka gavumenti eno zimugula nga tesobola zimugulya ng'ali awo asinika ebinyo politics tankwatako nze era tebinkwatako bwalwala balina mutwala kiruddu ani avunanyizibwa ku kiruddu gavumenti bwalwala balina mutwala kawempe ani avunanyizibwa ku kawempe gavumenti ani avunanyizibwa ku mulago gavumenti ku ssente zaani ez'omuwa omusolo video ngenda jiva encha program jengenda okukola egenda kubeera ku real facts ku health system ya Uganda nga ngenda kubesinga ku video y'abasajja balaba nkugambye gwe kyali wange osobola okufuna million euros yagambye mukaaga ne the fact is ziri million 22 bamugambye tekisoboka lwaki bamugambye tekisoboka bamugambye bati bamugambye yes you have money at your own disposal but according to European standard the health system of Europe we can't afford to treat your mother because she's already overaged. We can't. System ya Europe yonna omuntu waweze emyaka 8 obera off-layer ne bamubuuza oyina mama wabadde ne health insurance nga mama talina atabanko na health insurance nga health insurance y'abasajja abalabaze sente ziri zaalina ewuwe mu kuguli mu andaki health insurance y'abasajja abalaba gyadde alina ku maama we no lwakuba nti video nayagadde kukola ya ssaawa emu nengenda banyonyera ekintu kimugenda kitya abasajja abajamali babuuzayo basajja balaba nti maama wa health insurance tagirina namugamba so what in Europe tuina uniform system nti omuntu watayina health insurance ate nga ali above 80 tetusobola mukolako organ transplant ne bwokola otya naye nga ye basajja abalaba binyonkondo bifeekera tonye mooli health insurance amanyize sente ziri zaine ziri mu baluke mu dola mu paundi mu euro mu kasi za Uganda ziwunya n'okuwunya ye health insurance kuba bwafuna mwe ekimuluma ng'akwata tiketi ng'agenda balina diplomatic passport ng'agenda e Germany nga bamujjanjaba ng'akomawo kati ng'aleka enkwezenge ziri mu Uganda wansi mu constituency ziga our man kubanga ye asobola okufuluma gwogenda bagenda kujjanjabirawo nkiddamu lwanirira eggwanga lyo ng'eggwanga telinako wakulwanirira nja kulwala naawe nkyogenda kulwala nkiddamu ngenda kulwa naawe nkyogenda tujjanjabirawa mulago wali eddwaliro teriri eddwaliro fu amalagala mafu agali ku market ompulya bulungi nnyo bw'oweza emyaka 8 oba 7 obeera off-layer enkoko zibayita off-layer zimanyi kinoonyerezeeko oba tokyali productive mu Europe bino sibagamba nti mbagirega the moment okulokinga emyaka 7 ku 8 mu Europe oba tokyali productive tokyava musolo tokyalina economic activity yonna gyokola gavumenti yeyina okukulabirira mpaka lwofa bafa nnyo ku baana bali myaka 5 okudda wansi basobola muwa bad blood basobola muwa body transfer basobola muwa okumukyusa omusayo mukyusa ebitundu ebyomubiri byonna naye kasitosukejo obeera tokyalina you are off-layer tolina kyogasa gavumenti okitegedde bulungi nnyo enkya ngenda
Encha ngera kubesinga ku video eyo okubakolera live. Ndyoke nkusomese gwe komule yali yabera ku TikTok ng'oyasamiridde. Nga tomanyi buvunaanyizibwa bwa gavumenti, tomanyi buvunanyizibwabo, nga tomanyi buli kimu kyonna 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 kyosasula omusolo kirina okubeera mu ggwanga eryo. Video ewedde, Mukama bankuumire.